Ku Salt TV Munyo Live katugendeko mu byemizannyo omusambi w'ensambagere Moses Gola alabika nga tasemba nakyo kubanga Omusudani Majoko yamukubye naye atavuddeyo n'ategeeza nga bw'ataamukubye. Nakinko omuzannyo gw'ensambagere mu ggwanga Moses Gola of Uganda yawanguddwa munansi wa South Sudan James Majok mu Nyakroni Culture Center mu kibuga Juba nga bano babadde mu mutendera gwa K1 style. Gola Moses akomyewo mu ggwanga era tumugwikiriza ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Gola nga bulijjo tagibwako bigambo era agamba nti bakozesezza obubbi bungi nnyo okumuwangula mu mpaka abategesi ze baategese. Okutuukayo kubanga nze bansindikira invitation nga bampita nga K1 champion ogenda okuboostinga Southern Sudan n'okukolayo ku kasente aka Gola Talent Foundation. Kati nagenze okutuukayo ne bampa contract ne bagamba ffe kati twagala olwane MMA naye mbagamba ne mumulaleeta ki ngenda kulwana saagala kuddayo nga silwanye ne tulwana Majoko kwata tuzzeeno naye nga Majoko ono nze namugambye Majoko bino byolwanye temuli era gwe singa okwata ku Golola Moses mu lulwana olutuufu oba tojja kuwona era olwana lwagenze bulungi nenfunayo ku kasente. Gola agamba nti akyali w'amaanyi era akyeyongera okwenyweza. Majoko namugambye nti Majoko nkwetaagamu mu serious fight ojjemu e Uganda era njagala muleeteyoke e Uganda tukolemu ku exhibition era nange mukolemu kali keyakoze egendo gye bayita exhibition olulwana terubeerako awangula waliwo eyampereza naŋŋamba tuwe batugamba nti bakuwangudde Golola Moses of Uganda tebasobola kumukola. Who can really temper Golola Moses of Uganda really? So chengezaako kugamba nti olwana lwabadde lwa exhibition bwetyo. Kabenge Yusuf, Salt TV Omunyo. Majoko kwata tuzzeeno naye nga Majoko ono nze namugambye Majoko bino byolwanye temuli.